Right about now, ladies and gentlemen, we're still on Celeb. Just thank you so much for watching. Please subscribe, and subscribe. Amanya doubles in KingSmith wamwe, lovely friend wamwe, lovely king wamwe. Abagala enyonga na munjagala agenda nsawo subscribing tugende maso nga twagala okubanga tumaliriza mulego onako lwaliro njagala obuuza ku mukulu Daddy Andre, how are you doing? Kansubire kintu kikwataganya bulungi. Mukyala Nina Rose agamba ata, Angela Katatumba agamba ata, Karukasita, how are you doing my dear? Weninwaji kwagala nnyo. Rollins, wakati kufanana kasese bat nga akona ali mukatuli wat. But anyways, amawuli genjagala bagamba about Ebipya developing story eyomukyala n'omwami amanyidwa nga Jovan Luzinda. Jovan Luzinda ono a week ago we broke up a story ye n'omukulu n'omukyala n'omuwala sina mukyala n'omuwala nga agezaako okubanga ayogera ku bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe nga yamuzaalamu omwana ng'ate omwana ono wakola ki wabeera nga tamuyagala mulabira and all that sort of so many things. But recently olunaku lweggulo munnange Jovan Luzinda yatukubidde ng'ate waliwo ebivuuse ku mwana ono ne Jovan Luzinda. First of all olunaku lwaleero baali babayita ogenda wali ewa minisita amanyiddwa nga Nakiwala Kingi basootinga ensonga zino kuba ye minisita w'abaana naddala bano abaana abato naye munnange baali tetunagendayo ate omuwala n'avaayo ne yeegaana. Story I think Lawrence Jovan Luzinda kalina omukono mu story. Omanyi twakola Tribaloid News tulina ebintu tulina okutunuulira ennyo nga tunakola mawulire gano. Nagenze nagambirawo nga story yakabuleka nga Jovan alina okuba nga alina kyabula. First of all Jovan adda ayagala kukola band sikyo. Jovan ata china luyimba luliko Kampala sikyo. Jovan abadde yetaaga relevance kubanga ewaluta yakola ki yavaayo mu the New Eagles. So kati yakoze start kubanga omwala ono yavaayo n'agala Jovan Luzinda takola kitabiira mwana. Jovan n'avaayo n'agamba n'ayagala bagende mu ki mu DNA. Okitegedde bunyo kyokka olunaku lw'eggulo omuwala we twamusanze ku kabotika akamu emakindi awo nga ku paka lasito omuwala omaki yatugambye nti nno Balongo sister we yali mu kyalo simanya ye mu kyalo yage Katosi, yes Katosi. Sister we yali aclaiming nti nno alina omwana Jovan Luzinda ali Katosi, ono omuwala muno si yeye muno Balongo oli Nakato ono babiri. Ne tumugamba babiri lwaki tokubira Nakato n'ajja ne tukakasa muno muli Balongo n'agamba nti Nakato mu kyalo gyali e Katosi talina simu. Kyokka the same chick gwe batugamba muno Nakato Jovan Luzinda yamufunisa olubuto Nakato ono yatugamba abeera kusala amalodi Lawrence ojjukira bulungi nnyo. Same chick n'omwana batugamba nawe yakusala amalodi era we besanga on sala amalodi. Now who is fooling who? That is the question I want to leave to you my audience. Just imagine oli muno Nakato ono yababire. We are not saying or we are not devouring muno babawala bano si Balongo, but there is some okitegedde waliwo ekitagatta some dropping somewhere waliwo amazzi we gatagattira awo wawula ino ekitagattira because omwana ono mu bigambo byadayogera you might think muno maybe yandibadde aluuzingamukko kitegera Lawrence nti story tezikwatagana naye abadde so articulate nga kiraga ebigambo bye yabiplannings yabiscriptings n'abirehearsing. But anyways, who am I to judge nti balekedde kankulage story y'omuwala ono ng'atunyumizanga ate sister we bamutwala mu kyalo ate simanyi taliiwo naye tugenda okukola kimanyi Lawrence tugenda funa tax tugirinnye n'omuwala ono tugenda mweteramu transport oba Jovan Luzinda avaayo teke omuwala mu transport tugende e Katosi gyagamba sister we gyali tubaleeta abawala bano abalongo ababiri. Bwe tunaamala obaleeta abalongo bano ababiri ne tukkiriza muno Balongo then tujja manya muno Jovan Luzinda yafunisa ono olubuto teyalufunisa ono. However, if we don't do that, then there is somewhere, somehow, someone is fooling someone, somewhere, somehow. But anyways, my name is the one, the king himself. Let's catch up. Mugenda mu comments mumbuli ebichi mwetaga tukyuse mu share mumbulire ngaye muwulira oba tubanyumira tetubanyumira mutuvume mukaawo nete mutera tuvuma twagala nnyo beba zalwa yatuvumye sebo yayogedde yawe mudde ebigambo nefere tufaayo n'obo we mudde fere tujja kufaayo tujja kuba tugenda maaso nemwe labe nnyo okulaba Celeb Jazz mugende mu subscribing ekyo kisinga obukulu ate mbeere nga mututuukako abali Saudi Arabia batumiddeko nnyo abali Omani batumiddeko Dubai, USA, America, California, Georgia, mwena Washington DC. How are you doing my people? Abali said is Sweden. Thank you so much for watching. Kenya, want to work Kenya, Tanzania, makofi tunamapigia makofi sana tafadhali. Thank you so much. Nimekushukuru sana. Amanya nze KingSmith katugenda mu interview no tumala tatukomeo. Ti ensonga ezo nagende wa mami Nakiwala Kingi nga ngezaako nange okuteekayo okwemulugunya kwange era ne batuyita nze n'omuwala oyo naye omuwala ate teyajja kwolwo lwe batuyita kati mami Nakiwala n'agamba agenda kumukola ki agenda mwenoonyeza kuba kubanga esimu ye nga tagikwata yagikwata nga ate asiri kutayogera kati ne babanga bagenda boba mubaga bagenda mwenoonyeza olwokubiri enkya tusobole okuddayo bwe kityo. Okay.
So onako olw'enkyalo mulina okureportinga naye kwanze nabaga kyenagamba nti okukakasa abawagizi bange oba n'abantu abanjagala oba n'abantu b'ennyimbira aba public enge Uganda okubeera nga ngenda ku DNA okukakasa abantu kiki nze kyemmanyi olw'ensonga nti omwala yenga ye simulabangako simumanyi era nja sigala nga njogera ekyo bwekityo kati olw'okuba nti n'abawagizi bange baba bagwamu esuubi munze n'agamba omusajja gwe tubadde trouser bwe bati ate akati akola bino nabwe kitegeera ekyo nga sinza kikkiriza kati nga kyenali nina okukola kugamba tugende ku DNA tukole ki tulabe ekiddako bwe kityo ne gyayogerako okukolerayo tukolerayo oba twalinga tukolerayo naye ne mu bulamu bwange nze kyali atambula n'abantu mu mmotoka abantu abawera abasatu mu mmotoka yange ekindetera okubeera nti tambula n'abantu abasatu kubeera nti in case ng'emmotoka efudde wabaawo ababa basobola okunyamba in case nga waliwo obuzibu obuliwo wabaawo abasobola okunyamba bwekityo so olunaku olw'enkya minisita Nakiwala we mugenda omusisinkana olunaku olw'enkya tugenda omusisinkana ku ofiisi ye gye twalaga ku minisitule wennyini era yatuwa reference number okubeera nga omuntu oyo okubeera nti omusango gye guli kuba yagamba nti kuba kwonoona ddembe lya mwana nakumumalako mirembe okubeera nga bamuteeka mu mawulire n'okumuwa ebintu ebyo okumuteekako omusango gutali gwaggugwe ng'omwana oba okitegeera bwe kityo kuba okuvayo n'ogamba nti Jovan yanfunisa olubuto nga takumanyi takulabangako ogwo nagwo omusango okubeera nga ogira owegundi y'omuntu impersonation impersonation nga you're impersonating me to other person okitegeera bwe kityo kati nembeera nga ekyo nakyo nagamba ogwo nagwo omusango so mpaka leero mbadde ninze era enkya ngenda kuba nzirayo tulabe nga tukola ki tukwasaganya embeera eyo kuba ekisooka banyononedde erinnya bagezaako kubeera nga batta love yange n'abantu bwekityo naye lwaki osuubira ekintu kino kyapeninga saawa zino lwaki omwana ono avaayo saawa zino anti era nange nkyewuunya era nkyebuuza kuba omuntu abanga yafuna olubuto katugambe nga yafuna olubuto naba talufunye munze omukazi yenna yina bw'afuna olubuto nze kyemmanyi tasobola kwekweka anoonya taata w'omwana nga alufunye oba kitegeera kikisookera ddala bwamunoonya ekiddako kuba kugenda gyali namugamba munaye nafuna olubuto wakiri mwiki ng'emu 2 oba 3 kale katugambe emyezi ng'ebiri 3 nafuna olubuto naye mwana ndi bwe nti oba okitegeera naye omwana naakula n'atuuka paka myaka nga yagamba 2 ebiri yes omwana atuuka myaka 2 nugwe n'omuleeta mbuno onoonya taata we kwaje nga mu bbanga litonona tewakola ki tewavaayo oba okitegeera so si kitegeera kikyennyini kiri awo naye nga sikiinaako idea so what if results zino nga mugeze mu DNA nga zivuddeyo nga ziri positive nga gwe taata w'omwana kyekiddako anti kakati nze kyesikkiriziganya nakyo ekyo era siyinza nakukkiriza kuyisa mu kamwa mu kigambo mu kamwako si yego nanti bize siyenze akiriminga sigwa kiriminga yagira tenza wakuma gwegwe lwakuma kati sister wo ye Claire yagenda mu kyalo atwalayo mwana wa mama ayagamba atwala yagenda wa mukyalo yagenda mu kyalo omwana yamuzaayo mu kyalo wa mama mama yo mugata mama y'omu gwe babiri oli enakato kubanga mufaananira ddala era naye kino kikakasa otya nti si ye gwe mukyalo avaayo ddi agenda kuvaayo ddi muganda we twin sister wo tagenda komawo naye olunaku olw'enkya kigamba okuba nti balina okusisinkana minisita yali yabatumya wamu ne Jovan Luzinda balawo babagenda mu musaayi ensonga zino zibe nga zigwa mugendako mutya olunaku olw'enkya kubanga musuubira okuba nga mulabikako ne Jovan Luzinda
Tagenda nga wa minister. Minister yabatumya. Naye nawe ya Jovan yalina ebigambo bye yayogera. Yayogera ku Spark TV live wire. Bwe yasimanga agenda Sibyani omuwala. Kitegeera. Naye kati ye kye yataba. Ye yagamba nti nagasiba omuwala nti kuba omwala yamunoonera erinnya. Nnya lyazimbidde ebbanga. Kyatamanyi nti no ye mama ye taata. Nakusonga saawa eyo y'omwana talina taata. Kitegeera. Oli ye mwana yani mama ye taata kati wamusiba kitegeeza omwana agenda mulekani abeerewo yekka nanti no butakkiriza bukkiriza naye kyomanya oli transport gwa spending mungi sinyanza omwana ali mu kyalo omwana mulungi n'ekirala Jovan waba yamwegaana nza konyini nagamba kereya ne mugamba obanga omwana tatayita omumanyi ekika kyaffe wakyaliwo ettaka ddene okitegeera ttaka ddene nsobola omuziika mwakireko omwana akoeki amulabirire nze omu nsobola okukwata ku zenina zenkola ne muwaako ekitundu alabirire omwana kitegeera kyekyo kati ekyalo ali side wa kyalo kiri side kyeru lowo batusobola okumunoonyaako agenda Luweero ali Luweero ye wammwe si ewaffe kale mami gy'abeera yakuya katosi nze yagenda wa mama wange yankuza abeera Luweero nze nganze omuntu okujjako mbadde neetegeka bya band okola music label bwekityo nga byengezaako okukola nga kyenkyategeseewo oba okitegeera nga ndi mu kutegeka bandi ndi mu kugula byuma bwe bityo nga obimanyi ngezaako okwagala abantu bagende okuva mu kino ng'amazima buli omu alina kugenda yejjeko embeera eri ebaddewo eya covid oba embeera gye tulimu eya covid abeereko mu ngeri yeesanyuka oba okifuna bwe bityo. Okay. So Jovan Luzinda omwana ono batugambyeko nti abeera kumpi eno naawe. Omwana mulabyeko awo Makindi awo abeera nze we mmulaba. Okay. Naye temwogererako naddala takukubiranga na ku simu. Simumanyi kati nze okumulaba waliwo yasooka n'aŋŋamba omwana gwe nalabe ku TV abeera Makindi abeera wali ku chips. Ngamba atunda chips. Bangamba azitambuza simanyi. Okay. Oba azitunda oba azitambuza abula nange leero mulabyeko. Oba kitegeera. Mulabyeko awo ku chips Makindi awo. So era nange nkyewunyiza ne ngaye ono omwana ate abeera egundi ate abeera atya nga ali wano kitegeera ebintu ebityo. So obaka bwo busembayo eri abawagizi bo abakola kwanika ati kalakata. Obaka bwange obusembayo eri abanda bakwanika ati kalakata. Mbagamba kimba nayo omwana si wange era simumanyi n'omwala simumanyi yadda katono ennyo simulabangako nja sigala nga nkyogera nti simulabangako abula ekindetera okubeera nga ngezaako okuba nti nno ŋŋamba nti tugende kale ku dyeni ekubeera nti njagala nkakasa abawagizi bange oba abantu abanjagala nti sinze nnyini mwana ate n'omwana mwennyini simulabangako kuba n'omuntu seegattangako naye abawulira nti nebyayogera byonna siina statement n'emu emuvaamu gye mmanyi simulabangako siina we nali musanze mu bulamu bwange okuggyako namulabidde ku TV mpozi namulabidde ku TV kyenja okugamba mpozi naaneno wendi mumulaba kati kubeera waali mulabyeko awo ali ku kigundi awo ku kigundi kya chips opposite ne wano kaduuka wembeera abo kitegeera wenkolera era namwewunya okugamba mbu nanoonya Makindi tandaba okumala emyaka gyonna ng'ate nange embeera n'emyaka gyonna oba okitegeera kuba ali twetunuddemu bwe tuti oba okitegeera so bwe kityo. Gwe Rahuma muganda wa Claire ne akaguga kisiraamu ate agoli ga kikristaayo naye nga temuli mufaananira ddala katusobole totubuzaabuziza ate nalakimba buzaabuza so olunaku olw'enkya mutemugenda kulabikako wa minisita kubanga mwanya okwo amasimu tegaliiko ate Jovan agenda kubanga alabikako olunaku olw'enkya mama mwe tomukubira ku simu eyo gye yagenda kyogamba tolina simu kati bagikubyeko kati nze katusi ani abeerayo katosi kere yaje yakulira
Kirea yakulya Katosi. Era gye yakuliza n'omwana. Ate gwe n'okulirawa? Nze nakulira Luweero. Okay. Nakulira Luweero era muno Makindi. So kati soko abantu soko balambule bulungi nnyo nti si gwe mutuufu gwe ba. Nze sinze mutuufu, nze ndi twin sister wa Kerea. Oli twin sister we? Sinze mutuufu. Okay. So gwe obeere no Makindi kati gy'okolera? Nze nkola Makindi. Ate ye Kerea ye saawa eno yadde agenze mu kyalo Luweero. Okay. Wali mama yankuza